abalungi abalabi b'emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe eno ey'olunaku olwaleero era efundikira omwezi guno ogwokusatu. Tubaagala nnyo, tubakulisa abayisiraamu bannaffe okusiiba ne tubakulisa Idi gye mwabaddemu, ate ne twongera okuyozaayoza abakristaayo bakyagenda mu maaso n'ekisiibo kyammwe nti nammwe Mukama yeebalire ddala. Mukulu Siraje ye Idi ye ya lunaku lwaleero era lwasiibulukuse mumulaba Sheeka ayambalidde ddala bulungi nnyo nga bamasheeka abalala bonna, era tugenda kutambula olwaleero. Agambye nti alhamdulillah katuweeyo kasho akafundikira omwezi guno. Sebo Mwami Siraje nsajja okulaba. Nze nsinze. Sooka obuze ku batulaba. Abatulaba yonna gye muli mbalamusizzaako nnyo. Njagala kubuuza ku basiraamu abasadde Idi eggulo nti Idi mwagisadde mwekka mwenna okuggyako nze. Nabbi Katonda bw'aba ayita abantu agamba nti abangemu abantu ng'ayise Museveni, Kwezi ne Siraje tayawuddemu ku ddiini. Bw'agamba nti abangemu abasiraamu aba ayita abasiraamu bokka abasinga abalina amannya ag'Ekiwarabu. Naye bw'agamba nti abange mmwe abakkiriza aba ayita abakkiriza ffenna. Abakkiriza si buli muntu timukkiriza, naye ate buli mukkiriza musiraamu. Nange ne musiraamu kati awo empagi ettaano ekisiibo kiyitiramu ba section emu y'abakkiriza. Yensonga lwaki akugamba nti ng'ogenda okuyingira Ramadhaani omwezi guno ogusooka ku nnaku 29 tunula ku ggulu. Agamba gwe omuntu agamba mukkiriza tunula ku ggulu gwe kennyini mwene bwe gubanga gubikkiddwa ebire juzi 3 tokuba simu walala, kuba yagamba buli kibuga kirina omwezi gwakyo. Okulabikako omwezi mu kibuga ekyebunaayira tekwata ku kirala. Ku mulembe gwe muwala we bamuyita Fatuma yali amwagala nnyo, yamufumbiza Ali. Yava e Madiina nga baagula balwakuna, n'atuuka e Siriya nga baagula balwakutaano. Ye oyamalako ennaku ze n'alinda balini basaala Idi, kuba Idi emala nnaku 3 eri abajja gisaala ku lwokubiri mu nsi. Tanzania egisadde leero, Rwanda ne Kenya bagisadde leero. Kakati bo bayita bageze okusenga nogwe n'ogamba mbu agavudde mu ofisi ya Mufuti omwezi gulabiddwako Saudi. Bwe kirala ekikyamu bwe kirira bwe Saudi nti abange abasiraamu Saudi banywedde omwenge nga naawe ogunywa. Saudi eriyo abasiraamu naye eriyo n'abakafiri, eriyo abajja n'okugenda mu muliro nga bamima otubisi, naye nga si kyokka ekitwala omuntu mu muliro. Naye obusiraamu Katonda yabusomesa nga bwajjula, teri kwewola kigambo kyonna. Kati nabadde nva Masaka, abamu basadde essaawa 4 abala ssaawa 3. Mwanguweeko kusaala kunaatera okutuuka. Nabbi yagamba nti swala ya subuhi ya gundi swala ya Idi esaalwa ku ssaawa 12 ez'okumakya, oba tayagadde essaawa akasaale olutalo akasaale kamu enjuba weeviirayo ezo zibaira 12. Kati ssaawa emu oba osamira, ssaawa 2 oba tosaala, osobola osaala subuhi ku ssaawa 3. Nalabye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayimiridde wali basaala bitegeera. Kyandibadde kikulu nnyo Bobi Wine n'atola shahadu ne bamusiraamulira ddala ebintu n'asobola obitegeera. Shahadu tebagikaka, bw'aba yazze kubaawo tosobola mugoba. Ni okutula ku front line eno kiba kitya? Asobola okujjayo yenna. Mu biseera bya Nabbi waliwo omusajja yajja nga si musiraamu n'afuka ne mu muzikiti ne baagala omukuba nti amuleka amalemu omusolo gwe ne buuzaawo. Kati bw'aba zimuleki naffe abasiraamu nga tusaba akalulu tetugenda mu kereziya n'otuula wali ne basala ne basembera gwe tusembera kuba toli mutuukirivu, toyitiddwa ku meeza eri yaabwe etukuvu. Naye oteeka okubaawo ng'omuki kasita ogenderera ku mulombolombo bwabwe n'ojjamu omukojjo mu muzikiti tebamukwatako wadde akatolo. Baali baagala mukuba Nabbi n'agamba muleka amalemu omusulo gwe ng'amulaba musajja ali bubi. Kuba n'omusulo kyebinnya eri omuntu. Ekituufu. Nabbi yali atambula ekiro ne batambula awantu n'ayimirira awantu n'amenya ettabi ly'omuti ebbisi n'aliteeka ku kabbuli y'omuntu eyaziikwamu omuntu. Ne bamubuuza okoze eki ekyo.
n'agamba omusajja oyo malayika zibadde zimunyiga zimubonyaabonya yatambulanga omusolo gwe ng'agufuuyisa agumaasa mu ngoye ekyo kyokka naye ntaddewo akati ako bamulekemu akabanga lwe kanaamala nga tekannakala wali ogenzeko eduzira duzira eriyo amateeka 32 nze nagenda mu Maxon Bay tofuka ng'oyimiridde tujja kugusamula musulo mubi bamanyi omusulo ositama omusulo ne gugenda butirevu guyina okugenda n'omala ne weetereza. Mu Busiraamu mulimu ebintu by'otasobola kukkiriza naye nga gyebiri. Bw'oba onywa amata ge nga gakuwoomedde nnyo ensowera n'egyegwamu oyinza obutagayiwa bw'oba olina omutima. Ojjamu nsowera togijjamu oginyikamu n'ogijjamu. Ekiwawaatiro ky'ensowera ekimu kirina obutwa ekirala kirina eddagala kati bwekinyikamu byombi biba nito onywa buyi. Ye Musiraamu si bwangu si buli muntu nti abutegeera ate buzibu. Nze kiri ekyoli yakojowa mu muzikiti wano Uganda bakutta anti bakuttira bwereere kiba tebamumanyi mu Busiraamu era bakutta naye abakutta balina eki omusango nga bwe bakugamba nti tolyanga embizzi naye bw'ogisanga awo ng'ennyonta egirumu osobola oggiwa amazzi kasita oba nga togiridde. Ate Katonda akugamba nti bw'ekoma mu kintu kyoze okikozese kyoze kitukule bulungi oba olina sabbuuni naye ate embwa bw'ekomba mu kyoze emirundi 7 nga mulimu n'ogw'ettaka. Lwaki embwa? Bwatyo Katonda ebimu tobuuza. Ate embwa muzirunda Abasiraamu abamu. Obusiraamu bugaana embwa zonna naye bugamba mbwa njizi. Embwa enjizi ng'ogitense bulungi n'ekuyigira ekisolo nga tekirumyeko okirya. Gye mulina okulunda? Ate kati bubagamba nti ekikwata naye tolunda buno bumagujja buno. Tolunda buno bumagujja. Obusiraamu bwajjula abantu tebaagala butegeera ate abasinga baagala bategeerera nti nfiiriddwa ate munoonye imaamu ate yagenze kyabafikuza munaaziika enkya. Obusiraamu buziikirawo gwe omanyi okuziika munaaze musaalire oziike. Ono imaamu ojja mulinda akusabe emitwalo 2 akusabe sabbuuni akusabe ejjoola esigaddeko gwoba osizizza kuba obufu talinda. Bano basebagala bagamba nti ate balinda abebweru bavayo wa lwaki mwakyekola kwewala kusaasanya ssente. Nabbi yatugamba ebindala mugumiikirize naye ebintu bisatu temugumiikirizanga. Musaalire mu budde nga bwe nkugambye kusala ya Idi na zino endala zibeera mu budde naye oba tolina ssaawa omanya nti ekisiikirize kino okiba kisusse obukati bwange ezo ssaawa za sola okiba kinsinza obuwanvu eyo asuli. Naye n'agamba nti ebigumiikirizibwa biri bisatu temulwisanga okusaala temulwisanga okuwasa temulwisanga okuziika. Omuntu bw'oba omufunye omuwasizawo mu bwangu mangu tolinda kasita asaba amahale ng'ogalina bayinza okugamba nti sirina ssente ndiisaayo ekirolo ky'emmere oba mpa Kuraani kuba akusaba okusinziira ku kyalina amahale gonna ayinza okusaba miliyoni 2 ng'ozitoowanga gwe nozimuwa naye bw'aba akukyaye azikuddiza nga sigwa omugobye ate ebbanga lyemba teri bya fire brigade nti nkukyaye genda atuula awakaawo emyezi 3 ng'omuwa buli kyakulya nga temwegatta bwegiggwako n'agenda bwegitaggwako n'omusonyi wayo bagiyita idda emu bweddamu n'akunyiiza n'atuula ey'okubiri eyo idda 2 idda gy'emyezi egyo gy'esatu aba takyagenda mu nsonga babala myezi gino nga gye tulabye gy'okusiiba egi kati ogwokusatu w'omugoba n'agenda toddamu muwasa okutuusa ng'afumbiddwako Mogani n'amugoba nga sigga omusikiriza nadda. Ebigambo byammwe nga byakasandali. Kaakati ensonga ezo nziwulidde ez'Obuyisiraamu. Tugende ku mulamwa gwe mbuziza ku Basiraamu bannange. Tukuyozayoza olw'okusaala. Nsadde bw'omu mu Uganda. Osalidde luddawa? Ku muzikiti mu kibangirizi. Eky'omuzikiti awo waliwo olujja. Eggaba. Mu lujja mw'obadde? Nabbi yagamba Nabbi teyasayirako Idi mu muzikiti okuggyako lumu enkuba lwe yatonnya. Obadde mu lujja wekka bw'omu bw'oti? Abasiraamu tebatidde ne bagamba nti ono mukulu abadde ki? Ate bwe batya bannankola ki nze mbadde ku Katonda wange.
bw'osanga nga ndi ku kkubo wano nsaala nga ngamba otidde Museveni tomulanga nga atudde katebe yali alowooza ki nga motoka zimuyitako bwe ziti yali akuuma ggwanga kati gubadde wali ng'abaana batunula nga bakulengera osaala ne bagamba Haji Mukambwe ono ebbaasi bweba ejjudde nga bagambye enfu ogirinnya linnya akagaali etuuke mulembe. Kaakati njagala nnyo twogere ku nsonga y'okuttibwa kwa Kaweesi. Ensonga eyo nkulu ate zo gimogolamogolako nange nentwala obuvunanyizibwa nenga nti kanjinoonyerezeeko nga mukulu Siragi bwe yajogera kanjinoonyerezeeko. Olina akagambo kuwasembayo okwogera juzi nga twawukana noga nti oba Kayihurazi ne Kanonda Ulasibe batta tebaali mu lukwe lw'okutta Kaweesi omusaayi baali baagala gwaki nengenda nenfeffetta akantu ako nenkanoonyereza nenkamalayo. Okufa kwa Kayihura kuno kwa Kaweesi yakaweza emyaka emeka juzi mu guno omwezi? Emyaka 8. Omusango gutuuseewa juzi abantu bajja mu kooti naye tegweyongera kugenda kubanga omu ku bajulizi abagamba babadde beetolerwako ensonga yabula ate n'abamu eyimirira ne babula. Kitegeeza ki ekyo? Nti prostitution yaffe ekola oludda olunoonyereza olwabi sikakasa nti lukyakola bulungi. Okufa kwa Kaweesa kwaddirira enfwa endala zonna ez'obutemu. Okusooka baali basiraamu ng'abasiraamu battibwa bakiirya baani incidentally era nga bakwata basiraamu bannaabwe ng'abasuspect. Teriyo musiraamu yali asingiddwa musango gwa kutta musiraamu naye nga gyegiri. Omuntu eyasembayo ennyo okukwatibwa kuttibwa kw'abasiraamu naddala e Busoga yali Jamiru Mukulu. Yalina emisango 105. Jamiru Mukulu oyo ne banne nga bwe babakwata n'abalala abakyali obutaala. Bwe twogerera Jamiru Mukulu tagendangako mu kooti kutandika kuwoza. Olowooza lwaki? Simanyi. Jamiru Mukulu yakwatibwa Tanzania. Uganda n'emanya. Tanzania eri amateeka gaayo ate mu nsi Museveni zaatya ye Tanzania. Olasabasaberi erina bingi byemuleze. Kuzaalirayo omwana we, kumubudamya, kujja kutunula tukyasasula emwanyi. Kaakati bw'aba ayiikiriza Kenya asobola okujjayo bano aba FDC asobola okujjayo Besigye nga bw'akola ki bw'aba ayagadde. Naye Tanzania baamala kumukozesa kakalu n'agenda mu Chief Magistrates Court n'alayira nti tetugenda muvunaana byabufuzi. Eyagenda ku lwa gavumenti yali Ruhindi yali assistant deputy era yaliko MP wa Nakawa n'alayira ne bamuzza. Kati babadde bamuteeka mu kooti nga Nalukoola MP omupya abagamba nti mwalayira ekigambo kino ne bamuzzaayo paka nnyina lwafudde omwana we lwafudde nakati naye Katonda watamuyamba ayinza okukola ki? Ayinza okufiirayo. Simanyi nti Nalukoola ajja kufuna obudde kuba kati yeyongeddeko omugogo gwa constituency ennene n'akola ki? Ate ebizibu bya Kawempe byasikidde binene. Kawempe yesingamu abataba. Yesingamu abantu abaagala obujjanjabi obulwadde yadde balina eddwaliro lya Lufalo. Endwadde ezimu tezirina ki? Bujjanjabi. Kati bannakawempe mbagamba nti waliwo omuzira kisa eyakwataganye ne Honorable batandikawo eddwaliro ku mayiro 6 ku lw'eddayaza mu constituency ya eddwaliro liri mu maaso ga katale kalina empya ekyazimbwa ina katale kali awo ku 6 wennyini. Mukaaga oba ogenda kutuuka waliwo akatale ke kamu kokka oyise Mpereerwe naye awaddako mu maaso awo waliwo akatale kuliko ekipande kijja kusigala nga bakiyita SK Medical Services naye nga kugenda kubaako ekipande kya Nalukoola, ekipande kya principal n'ekizimbe kyennyini alinako wansi ne waggulu emyaliro. Kati kujja kubaako ofiisi ya Honorable ng'omulwadde ogenda ne sideta
nva muzoni bweti nga bakusindika ku ddwaliro totawana kunoonya honorable kotojamula gwe bakujjanjabira awo biru za honorable emyaka 6 contract bwegamba guno gwagenda okumalayo inshallah baba bamuwadde n'etaano kati etaano batagimuwe contract tebeefu tunakiraba maaso awo contract bazigira niki kana akasanja akalalo alina kunoonya ate basale kunoonya bamugogoyera myala waliwo omwami gwe nadde njagala omuwa yali ayola kasasiro munakawaya yali abivudde mu Kawempe munowe bamuyita Nuuru namuleeta mu Uganda ne mukwasa Sebaana n'amugaana agamba tetulina sente zimusasula nti ayagala kubalagako twaita wakola oluguudo lw'ekatwe okuva ku ssaawa paka ekatwe ne mugamba mulageeko meeya Sebaana sample baatandika nakuyoola kasasiro wajjangamu loole 2 bagenda okulumala Sebaana okulugulawo nga bayoolamu gundi wilbaro emu ey'ettaka katonda wange kati ng'ettaka eryo ate livu eno mu nguudo zino ezitali ezo feeder roads Sebaana n'amugamba kagende okole ku Kampala road kole ku ndala batekenical officer ne bamusaba enguzi n'agaana oyo mwami Nuuru akyali waye mayambala ne mutwala ku Uma n'alongoosa Uma aba factories contract yagwako ne mutwala emulago n'alongoosa mulago ng'omutembeesi kati nasembayo mu Wakawempe Serunjo janjulira nti abadde ayoola ebisa y'omu ku baadde bayoola ebisaaniko ayina ebyuma ayina ebyuma n'emmotoka yali ayagala nakuleeta ebisunsula naye nga tebalina capacity ekolaki erina kati gwobaddewo nga kitunzi we nga kitunzi nendeeta omulala okuva mu America musajja mulema yafunako n'obwa kansala ewa Kiseera nga naye ayagala kuleeta byuma byoza nguudo biyoola kasasiro ebisa n'amugoba Museveni amanyi abantu abo kuba bamutuukako naye project gyatalina mu kasente nga yakuyamba tajagala kyogana yazirya Sebagala wava ku bwa meya yafuna abaswisi ne bamugamba tugenda kuyoola ebisaaniiko mu metropolitan Kampala Mpigi Wakiso Kampala Mukono nga tujjamu maniwa tukolamu amasannyalaze ku bwereere naye gwe Sebagala tukuwaddeko 5%. Sebagala musajja atunga yali presidential advisor ng'atuukirira Museveni ne munnamawulire omu nze baŋŋamba okugenda naye Museveni simwagala mu bintu bitaliimu buzibu omwagala mu bizibu mu birungi tomwagala lwaki ne mutuukako ne muwandiikira nga bapa babatta Ajumani nga bataddeyo Meja Kibuuka nga bazze batta Abamadi n'Abakyoli waliwo Paramount chief ne mutuukako ne musaba mpe ba leaders b'ekitundu mu Ajumani ne mbaleeta abaali 6 n'okusoba nga bapakira mu kalina motoka 3 emu nga tebatuukako batula ne ku bitanda ne tukola petition twasookera ku poliisi watutuuka mu Kagga ebbunga abapoliisi n'atuyimiriza ani kondakita wazino nti nze kondakita bano balina ekizibu amayumba bagookya babasse mbatwala kuwa wa IGP nali mukubidde n'angamba ali mu parliament ekiseera ekyo Jeno Kayihura teyali Jeno Kayihura yali ono aliko abaddeko yakavaako okyola nampa deputy obangana kati gwe owamawulire genda nabo enanga akuyambe enaggulu entuukayo nga enamba enanga teriiko bampa nfuuna enyikuba ku mulala nga siyenze ne baŋŋamba kati bazzeeyo konze sibazzaayo batikulira wano poliisi tebaako geeti bamubasiba nze nyambye bayambi paka lwe bampa omuntu akulira abantu n'omuntu yaani ono waliwo omwami komisiona Mulamba abapoliisi n'omuntu wa bulijjo amuyitaani nankubira naŋŋamba bazzeeyo obazze enkya balabe nze IGP aŋŋambye neŋŋamba kati awo mpulidde nembazayo enkeera ne mbatwala ewa gundi ewa CDF batuganira eno ku road block esooka nagamba mwerondemu abantu 3 nenonda omukyala n'omwami nange neŋŋenda ne batukulembera paka ew'omukulu gwe batuwadde kuba deputed IGP yali agenze CDF yali afuluma bweru sajja n'afuluma ne munnyonnyolamu nanga gwe ekisa ekyo kijja wagwani ekijja abantu Ajumani konze ndi munnamawulire kale fuluma
webale nnyo batubandekere nenfuluma nenzira omukulu omu nemuyitiramu naye bali ku kizimbe kyekimu nagamba watakuyamba nze nja kuyamba era babayamba nengende ku poliisi ku parliament nenkubira MP waabwe Mawaya simanyi Mawaya n'agaana okukwata agamba bazze batya nga tebaŋŋambye nemugamba abantu abalimu obuzibu balonzi bo jangu wano ku national theatre mbakukwasa n'agaana nenkubira Tayebwa nanga asobola bafuna kujjako nga MP waabwe akoze eki kwekubira biretebwa oyo poliisi nakubira Tayebwa nanzikiriza kati yalaba mbajja ku national theatre nadduka najja nembagamba mbakuwadde kiri saakimazeeyo ti Museveni Senfuka bw'abalaga Abaswisi Senfuka yakwata essimu nakubira Kuteesa Sam amugamba gwotegeera ebintu bino Sebaana ono alina ekirowoozo ekirungi Kuteesa n'abawa mutabani we ne bajja muno ne bamusinkana n'abasaba 30%. Jjukira Sebaana Sebagala bamuwaddeko 5 era nga ŋŋambye tivudde kuba meya naye ngenze gaggawa kasasiro yali musente Sebagala Kuteesa mutabani wa Kuteesa yasaba 30% yenga yasaba nyingi ne baddayo kati Museveni ogatamanyi nti Abaswisi gye bali kuba Sebaana yabamugamba tannafa ate teyeerabira nze ne bwe nsanga Sebaana Museveni nga wayise emyaka mingi erinnya lyange yalikwata naye yeerabira kati akuze kugambye teyeerabira kaakati ekyo ne kiggwa abo ne baddayo ne mpandiikira President Museveni nga mpita mu Babalanda Museveni n'alonda Bart Katurebe ne ttiimu y'abalamuzi 5 olwo muwandikire ku nsonga ki eyo yennyini y'abaapa abatibwa naye ng'abataasa yaani ebiseera ebyo nga bamusibye Trevor nga Brigadier Kabango agamba mbu ono yarepinga abakazi yamba kukuta abantu ng'ate baayokyanga ennyumba nga yabatwala mu ddwaliro ng'ajja abajanjabira bwere ku ddwaliro ly'abamagye naye ng'alina abamulwana naye ng'ate Kabango gwe bakulirize waaki era we nasembayo omusanga namugamba gwe abakuyamba tobamanyi naye ono kakali omu kubo omanya Trevor oyo ajja tutuusa kufa kwa Kaweesa Kaweesa nga tannafuwa batta abantu bangi batta Kigundu ojjukira bulungi abatta Kigundu omusango gwakomawo simanyi we gwakoma wavaayo omukyala namukyaza nako n'agamba bba wange yali mu poliisi y'omu ku batta Kaweesa Kigundu n'agenda ne bamusiba netumulwanirira Museveni n'amufuna n'amukwasa Night nga kaka yaliko Night wa mu State House manyiko lya Night n'amugamba muwe enju bamuwe protection enju gye bamuwa safe house yali Kyengera oyo mukyala twagendayo ne Katumba omujjukira munnamawulire eyakola ku BBS nakolako naye ku Soroti n'amulabayo n'amusangayo olulala ne muleeta wano ku BBS n'angamba abo abangoberera ba ISO nemugamba bayiso bamanyi nti mpesimu tambula genda bwoti kusanga muchocheti nange nentambula kati bagenda okulabaga nze tebalina kyebanjagaza kubadde baagala njawukanye naye nenkubira wa CMI nemugamba nibagala kumutta ate yalina information kukutibwa kwani kwa Kaweesa n'agamba mukuumi nja mufuna nemukuuma n'amunkimako ekiro 6 n'amutwala kati bwe yawulwa obuyambi yagenda n'ajoyininga abayeekera ba ADF ate n'avaayo n'akomyawo amawulire mu Uganda oba omukazi oyo yali mbega nga yabega kyonna kyekiri naye information gye yaleeta lwaki tebagivaliwinga ate nga n'omusajja nakati akyaliwo oba omusango gwa Kigundu tugutadde wali ebbali dda ku Kirumira Kirumira yayogera kaati nti bagenda kunzita maze n'okulaga mu muti bagenda okukola ki okumpumuza era ne bamutta omulamuzi bwaguwozesa n'agamba abantu abakyamu abatuufu babalekayo ne baleeta abakyamu baali bagenda kubatta ne Siraji bakaleke nga bava ku pate emu Entebbe oba kwali kwanjula ne baawukanira awo bakaleke n'agenda mu muzikiti kodi kampani agamba nze gwe baddako
bannange munyambe mufuti munyambe nga teri amufaako nga bagamba y'omu ku babba ssente zaani z'abakoleya nga bamwagala ali wanted naye nga tebamwagala muwozesa baagala mumezesa musu okukutta oba balina information gye baagala okole ki kyova olaba nti abalina information bafa waliwo gwe battaawo juzi ku biseera byono muzeeyi omumanyi baali eyo namuwongo olwabakwata baba bakuba bukumi kubamiza musu naye ku kyokutta ekyo nafunye information mbuno abantu abo bonna be batta mu ngeri ng'eyo babaako ensonga aba ADF gye babavunaana kati abakulu bali aba ADF balinayo kooti yaabwe eya shariya bano babatira abasinga be basse owenamuwongo bamutira nakumpingu n'omulala omutabuliki yagendanga mu owino tebamutira mu lujja kati kansooke nkuwa information nze gye nnina kaakati eri aba ADF be bamala okusalira omusango ne baga nti Siraaje nti y'omu kubatulwanyisa Siraaje twamuwa ssente zaffe bwe ziti akole bino ne bino teyabikola kati ngeri shaliye kusalira ogw'okufa mbuna aba ADF abakutta bo baba tebamanyina musango kuba kusalidde gwa kufa nti oba wakola nsonga ki baba connectinga babagamba nti Siraaje kooti yamusalidde ogw'okufa tebabawa details kaakati bo ne bajja wano ne bakutta naye nga kooti eri emaze okutuulayo nga gwe toliiyo olabyeko gwe bakutte nti yadattanga wa ADF ati tebannakwatibwa naye waliwo abamu abakwatibwa naddala ku musango gwa Kaweesi ogwa Kaweesa myaka 8 emabega buli muntu yenna yafuna shooko awantu gye yali asula n'engeri gye yali atambulamu n'abaserikale okuba nti yalina babiri bokka mu mmotoka ku ranka ya Deputy Inspector of Police toyinza kuba n'abaserikale babiri kisoboka era bwe kisoboka oba totadde bulamu bwo mu kasuulu kubanga nze information era gye nnina nti Kaweesi olaba omusango guno ogwattiramu Kagezi Yohani Kagezi Kaweesi yajja kuba ADF ssente ng'agambye nti agenda ziwa Kagezi afutyanka omusango guno ogwaba ADF abaali bavunaanibwa Kaweesi ssente n'atazituusa oba bwe yakonsalutinga Kagezi naye Kagezi n'abigaana kati Kaweesi n'atazaayo ssente z'abasajja bali ssente jjukira zaayitira buusi yanawa kooti n'emusalira omusango eya shariya nti Kaweesi ateekwa kuttibwa olw'okulya ssente zaffe era awe waava obuzibu Kaweesi ne bamutta era Kanondawula yalabula Kaweesi nga wabula ennaku 3 okumutta ye nga information amaze ogifuna namugamba nti Kaweesi bagenda kutta naye ne babitwalanga ebyokuzannya Kanondawula n'agenda amanyi nti mwalimu ebyomusuubuzi owomukiko wamala gwe baasala obulago mwalimu ebyomukazi poliisi gwe yalwanagana ne Yiso gwe baagaanira nabyo byonna bingi kaakati Kanondawula n'agenda e Masindi okuziika bwawulira nti Kaweesi bamusse olw'okuba nti ye yali amaze okufuna ku hint yajja butereevu okukwata abo abasajja ba ADF kubanga ye yali amaze okufuna olukwe lwabwe bwebityo byebyatambula ebya Kaweesi bakwata bameka bakwata 3 ndowooza abaali aba ADF abantu abakwatibwa Kaweesi abawera 15 naye nga abaali abatuufu kubanga bano babayongerezaako bwongereza nga gwe bononyongerezaako n'oli n'omwongerezaako n'oli naye nga abaali abatuufu baali aba 3 n'amannya gaabwe ngalina nja bakubuulira tugende mu maaso bakyaliko ku lisiti y'abatemu bakyaliko kakati ekyo nga kiri awo waliwo kye bayita circumstantial evidence bw'ogenda mu kooti circumstantial evidence bagikola naye olina kugiprovinga beyond reasonable doubt batta wano omuyindi gwe bayita Cookie nga alina Cookie supermarket ku Martin Road ne bamusalira ogw'okufa ne muganda we Davinda nga babasalidde ogw'okufa ne bagenda ku court of appeal Davinda n'avaako omusango ne bagenda ku Supreme Court Cookie n'asigalako kati bagenda mukazi we mukyala we kaakati wamusalira oba musalira ogw'okufa ono omukyala Kiguli
ne tiimu ye ne bagenda mu constitutional court nesalawo nti omuntu yenna gwe banaasaliranga ogw'okufa ne batamutta mu myaka 3 addayo mu high court n'asaba ne bamukendeezaako ekibuuzo era abo bonna bali Wakasiisi Bakiguli kaakati obutafaana ne Kuki ye yafuna presidential pardon. Omanyi lwaki yajja bwe bali afudde Kuki yayanguwa mangu okwokya omulambo gwa mukyala we. Chairman w'abayimbi n'ayita poliisi ne bagaana okwokya nti balina okugukola postmortem. Ne bagukola postmortem ne zivaamu results 3. Ng'emu egamba nti yafa masannyalaze aga UED awo tewali umeme mu kiseera. Endala egamba nti yafa kukubwa emiggo. Baawe yamukuba n'amukola ki? Eyokusatu egamba nti yafa butwa. Badokita banjawulo. Kati omulamuzi yagenda n'ekya obutwa bwali bw'abasawo babiri. Ripooti emu egamba nti obutwa omukazi we bwe yanywa bwali tebusobola kumutta. Eyokubiri ng'egamba nti bwali busobola oli mulamuzi atudde mu ntebe. Kakati wavaayo Fwaza bamuyita Agostoni kati yafa. Yali muyitale nga mukwano gwange. Yawandiika akatabo kano kiruse state kill. Yalina NGO ng'erabirira abantu bebasibye ebyobufuzi ng'ebasasulira abaana baabwe. Ng'erabirira n'abasibe abo mu makomera. Era nafuna emikisa mungi ne njogera nabo. Abo bonna bali Wakasiisi, Kuki, baani. Nga ŋŋendera ku Kuki. Ate yitogendayo nga munnamawulire. Kituufu. Tebakkirizayo bamawulire okugira nga bakukiriyaliza. Naye nga ŋŋenda mu mabega wookyo. Kakati oyo Fwaza n'agula omusajja investigator bamuyita Godfrey Sebuufu. Alina White House Salama Road. Yali aleese ne digital TV ng'asobola okuconnectinga nga tolina mulongooti ku UCC n'olaba ebifaananyi byoyagala bagiyitanga VIP Africa. Kati omusajja we n'akola okunoonyereza n'akizuula ng'ono Muyindi chairman yalina empalana ne Kuki nga balina bizinensi emu kutunda butambi buno bwa video nga babulwanira. Kati yagula abapoliisi ne bakola postmortem ng'omukazi we bamusiizesiiza omusaayi ku bisambi. Okulaga nti bamukubye. Eyo paati n'eba yakuba. Kati n'agula balirwana ne bagamba nti baawulira nga akaaba. Eyo hearsay evidence. Kati nze bwe nfuna information okuva ku musajja oyo Sebuufu nti waliwo omusajja omuleme yaliwo nga bakuba mu kagaali yali mulema nga muyita Bintu. Naye bamukuba omukono ne gumenyeka. Nenziruka ne musanga ensambya ku ddwaliro nga tamanyi bulungi Luzungu. Agamba noonye omuntu amanyi Gujarati lumu ku nnimi ez'Abapakistan. Ne munoonya oyo omuyindi gwe bayita Gamal azanya mu life mwatu. Wamulabako? Bakwasa omukazi omwana oluvannyuma yadifiringa omwana. Ne mutwala ensambya antaputire ebintu by'omuvubuka oyo Bintu. Omulema nasanga bamuvuzizaawo. Era tiyawa bujulizi mu musango gwa Kuki. Naye nga yali eye witness. Yaliwo ddala. Kaakati ekituufu ono Sefuka lipooti ye kye yafuna nti bano baawuliranga omusajja ng'akuba Bintu ng'ate omukazi yakaaba. Ne bamanya nti akuba mukazi. Kumbe bakuba mulema ono. Kaakati baali bassa emiggo. Bintu bw'amala okuba omusajja amanya Kuki bw'amala okulwana n'omusajja bagamba yali amwagala. Yamusanga mu kikolwa kya bwenzi. Ng'azze okulya ekyemisana. Ng'ayagala mukyala we. Bw'aliddayo ng'amukubye akomawo ekiro ng'omukazi yeewadde obutwa. Ng'aswadde. Mu bayindi okwenda kivve. Kati weeyewa obutwa akwata essimu akubira Davinda muganda we nti genda ekkolole wa Dr. Patel omundeetere mukazi wange akola ki? Afa. Patel ajja ne Davinda atuuka ku maiti nga omukazi ng'afudde n'agamba omukazi yafudde. Kati ono wawonera Davinda teteyatuuka ku scene of crime nga bamutta yajja afudde. Ku Constitution Court ekola ki? Emwegereza. Kakati bwe gutuuka mu Supreme Court
Father Agoston ne Senfuka Sebufu batwala lipooti eyo ewonya Cookie teyafaki omukazi teyakubwa miggo eyali Chief Justice oba Odochi n'abagamba no evidence ntuufu n'ennungi naye tekyasobola kuddayo kuba obujulizi ku stage eyo bupya tebukkirizibwa kyetugenda okukola kuwandiikira prerogative of Mase ewandiikira President Museveni asonyiwe omusajja kuba omusajja oyo yali muwagizi wa NRM era Captain Francis Babu Francis Captain ono omukula yakolangawo anniversary ya NRM awo ku Martin Road kabajja ne bali ezimu nga jjana nazibeerako nga oyo yabeera omugenyi omukulu president alaba amanya nga kuliko erya Cookie wakyali stage manager okuva Chief Justice ogenda ewakulira amakomera ne akakiiko ka prerogative of Mase ne bateekamu erinnya ly'omuyini nga David bamutadda mu kooti of appeal baali bamutta bamuyimbula nono ne bamuyimbula kati asanga David nga ebintu bya bikyankalanyize ebya supermarket akozeewo erirye eye David waliwo ne ya Cookie kumatini ozisangawo zombi tajja tunadduka n'ava mu ggwanga Cookie simanyi kati addukanya naye supermarket bweri naye yaggwamu ebintu ate eyooli wabasiba yo ejjudde era waali omubuuza ku bya Cookie taagala nakumanya naye babasiba aba Lavinda yali mu Cookie olukwe okumuta wava tamulira mu kutta muntu amulira mu kukubba maali ye ngavuddeyo ngalowooza nti oli talidda anti baali bamusibye mayisa kufa talidda kati Kigula ajja akola apiiru kati bw'ogenda ne bagamba nti ojja kufa osobola okugenda mu kooti n'ogamba baganya okunzita mu myaka 3 ne bakuteeka ku mayisa amayisa kitegeeza myaka 2 naye kubeerako remission remission bagibala nga bakutolerako ennaku 10 gino egisooke asatu ogwebakayo kati prison neekuwa 10 naye kisinziira ku neeyisayo mukomera oba weyisa bayinza nakubwira kamyawo bamwongeramu emyaka 2 nga bane baba batadde nga bate baba wekibonerezo kyekimu so remission ebeera ku masaya yaba prison abakulina kakati bwodda ku kino ekya Kaweesa bwe bamutta waaliwo parade y'abasirikale nga abakaweesa bamugyeko bagenze ku parade waliwo gye baali bagenze nasigaza bano ababuuliriza ku fayiro bagamba nti yafuna essimu Kayihura Kaweesa nti owaayi ofulumye ti agenda kufuluma n'atambulako wano katono n'akola ki n'agenda naye nga bakyogera bwogezi emmotoka eyo gwoba tewagendayo nze nagendayo bwe bagikubira teyagendako tiyabama nti bakubye essasi ewabye egenze ng'eyakigundu bwe yagenda mu luwonko eno driver bagamba nti yali amanyiiko ku lukwe era nayimirira bulungi ate naye ne bamutwaliramu ensonga lwaki emmotoka yasigalamu amataala yasigala oluggi luno nga luggule olw'omugenzi Kaweesa abalabbayi bajja ne balugula kakati bwaba ba ADF musango guli mu kooti naye information gye nafuna ku fayiro gye nkugamba ate siri mulamuzi nti Nelson ekyo kyokka si kyekyamulinkinga ne Kayihura mwalimu ebintu bingi ku fayiro ya General Court Martial mwalimu okutwala abantu e Rwanda nga tabakkiriza ate Rwanda bagendangayo nga waliwo abagala okulwana wano mwalimu ne basiviliani abagenderangako ekintu ekyokuzaayo abanyarwanda abaali baagalwa eri nga president tamanyi ekyo kyekyasibya Kano Ndawula kyekyamutwaza ku Court Martial naye ku information gye nafunye Kano Ndawula abasajja abo babazayo 2013 kyokka Kano Ndawula gwe baateeka ku fayiro ey'okuzaayo abanyarwanda mu polisi yagendayo 2016 yalina okufuna defense ng'ajja kuteekayo defense ne gundi lwakuba bamukwatira ku birala naye yagendako e Rwanda oyo wa bodaboda kitata nga agenda n'akomawo waliwo abataagendayo abagezigezi babiri mbamanya baali bantu ba Kayihura Baganda abavubuka naye n'akola ki
fayiro yali ngazi nga obujulizi bujja kujja bungi naye yalimu ebyobufuzi ab'ekisolo bajjanga ne beekalakaasa awo nti abantu baffe era wotamuta tetujja kuwa bululu ne bamuta politikale nga tasabye nti munte naye nga okusinza kunoonyereza kwe nakoze Jeno Kayihura yalina empalana nnyingi mu ba iso abasemwayi n'abalala lwaki bwe yali omuganzi ennyo eri president yamukozesanga emirimu mingi ne budget esinga n'agiwa Kayihura nga bali tebagifuna kati bali ne batandika okulwanyisa Kayihura nti okufa kwa Kaweesi kwasanga olwedde internal conflicts nga zikola ki nga zigenda mu maaso kati kino ekyokufa kwa Kaweesi mbu bakyongeramu bwongezi maanyi ne bakimuteekako kakati olaba ekya Baroza okunona omusaayi wali okimbuuza waliwo omukazi omukyotala yava mu Mbaasa eyo najja ku ofiisi ya Kanondawola ng'anonya Jeno Kayihura ekatalemu awo bwe yatuukawo Kanondawola n'amugamba nti nooyagala ani nti njagala Jeno Kayihura nti omugamba kinti kyemugamba nkigamba ye yekka n'amugamba nti information nja kukwanguyizaako bw'oŋŋamba Jeno Kayihura aleme kutawaana nnyo kambikubule ngaga nti anti Kaweesi nga bamusse olwo ono omukyotala ayanguwa agenda mangu nnyo mbu ye ayina enteekateeka esobola okukwata ki abatemu amugamba nti anti ffe mu Mbaasa naffe omuntu waffe bamutta bwe batyo naye tulina Sheeka asabaddwa yasabaddwa abaamutta ne bajja nga bayogera nti ffe twamutta kakati ye olw'okuba nti Kanondawola omukyalo ono gwe yali ayogera naye n'agamba nti nne bwe baali tebabikkiririzaamu naye nga tebaagala kumuyisa bubi olwa information gye yali aleese nga baga nti information eno osanga alituleetera entuufu nekira akati Baroza ye yapiikinga ekintu kino omukyala amugamba nti nno okukwata abantu abasekaweesi twetaaga omusaayi oguli wali era tekimanyikanga oba omukyalo ono yali ayagala bamugireyo omusaayi okuloga gavumenti ereme kukwata bali basse tebakitegeera kati awo gavumenti bwetuuka okulowooza mu byasamize kuba ogamba Sheeka oyo Sheeka naye bamusamize nga bwolaba Baroza yakigendamu ng'omuntu ogwo era bakamaabi bano teyababuulirako Kale Kayihura ne Kanondawola teyababuulirako n'asindikayo driver we era driver we bamala omukwatira ku siini kubanga ojjukira IGP Yugayi yali akuma ku siini n'akwata driver bw'akwata driver olwo Baroza ate akubira Kanondawola n'amugamba nti omwana bamukutte tubadde tusababye n'amubuuza nti gwe mutabani wa Revulandi ate ekikututte mu byekisamize kyekiki owulira Baroza ajjukira we yaddukira n'agendako oba Nigeria ne bamala president n'amukirira linga n'akomawo so ekyomusaayi Baroza yakikolanga ye oluvannyuma lw'omukyalo oli omukyotala okumulimba okimanyi nti omusaayi yali crime of sin nti yali eteeka okukuuma kituufu kati nga waliwo n'akateepu ani akkiriza omulogo okugyawo omusaayi ku bintu by'obutemu kakati awo wetukigirako Kanondawola ne kano Kayihura ne tukiteeka ku Baroza ye kennyini eyali ayagala okufuuka munno w'amaanyi kubanga mu yali ayagala kikola bwakwata abatemu Kayihura ayogera ki ku ssimu gye yali ayogera egambibwa okuba nti yali ayogera n'omugenzi naye nasimbula ekyo tujja kinoonyerezaako kubanga Kayihura mulamu ate ffe abanoonyereza tunoonyereza tubeesinga ku kintu nga kiri mu kooti bwe kiba kivudde mu kooti tusobola okubuuza kya musaayi n'ekinoonyerezaako kati ngenda kunoonyereza ku kya ssimu oba ddala Jeno Kayihura kubanga information ginnina eraga kuba ffe tetwaliyo tufuna print out eyava mu Airtel okulaba amasimu gonna agaakubwa mbu waliwo tekinologi gwe baakozesa naye baamuzuula luvannyuma nga abaamulimu abaali bawalana Kayihura ne Kanondawola baafubanga kati gwe nga bwona okubira oli naye alo ne bakateekawo mbu wakubidde diversion ekyo nakyo gyekiri kakati mbu baakozesa obuntu obwo ate pulezidenti teyafuna mukisa kumunnyonnyola nti ddala ddala kubanga Kanondawola yali oyima masindi ng'agenze kuziika teyayogerako n'abantu bano
Kayihura teyayogerako n'abantu bano naye bali abaali babalwanyisa already nga bayagala nnyo bakole connection tebayogeddeko ne bano abaana bafuna amnesty okuva mu ADF bayogeddeko ne bano nga bakibateekako basobole okubajjako obuganzi wa president so nekyo nayo information nayo nenjifuna ntyo abantu abamu be bakwata bangi abataali kuba ADF nze namanyako Jeno Musisi manya Meja Musisi Musisi bamukwata ne mukazi we n'abaana n'abagenyi ono musiku batwala Luzira si Luzira babatwala Jinje eno Nalufenya ono kwagamba kuwayolereza ennyo oyo kati bamukwata ne Kayihura agendayo nayogera naye omusajja agamba ndi yamugamba nti kkiriza nti gwe Sekaweesa Kayihura yennyini nga yamugamba story nagikuba kweri Kayihura ate okuba yagisoma nti yakuwadde miliyoni aga 5 tujja kufunira ssente ofulume n'eggwanga n'agamba nze sirina kyenkola ki nebamutokyalinga namuteekeko omutwe mu pipa namukuba bunyunyunyunyu n'abeera unconscious yakazirikira mu mikono gyabwe emirundi egi wali bamukubira ku Jinja Road mbu bamusanze ne Pistol ne Moses ne bamuteeka ku Jinja Road ne bamugamba ewuwo osoma ku Bible nti njirina osoma version ki n'agibabuulira ne bagamba tulinawo wano new version ne bamukwala emikono bwe bati baleeta obuti bunga bumusalaba ne kubamu emisumaali ne bamukuba ne bamutokyalinga bamwokya obuveera n'azirika Meja Musoya akyali mulamu wali tujja kumutuukako naye tumufune mumanyi nejuzi namuwadde aba BBC twagala twogereko oyo Musisi bamuleeta ku CPS nawe n'azirikirawo nze nafuna omungabo mukisa nti nga mulaba buli bamu okuva ekigolo emisango gyonna gye bazze bamuteekako ng'agisinga gwataasi gwe yasinga ne batafunamu ze sente ze baali aba iso nga mulimu ne tumwine ne basibako aba kati abasatu baali baagala okutaaja nga bamaze okubaga nti gwe basinza nga nti mutuweeyo akadakiika tubabuulire sente zino twazirya zekka tulina n'abakulu betwazirya nabo nagamba ekyo kyandibakoledde senga mubadde mukyogedde mabega naye kati tekikyabataasa kwolwo nga bagabana nga waliwo ekinaana ekituuse wa tumwine kyagenda okutematema tumwine nakimugamba neyewakana bwe namumatiza nemugamba muzaala n'abaana mu nsiko ne mubaleka nalaba nga nyingidde nnyo mu bita nagamba gw'oli jeno tujja kusisinkana fekka yafa tetusisinkanye naye ngaekintu kimugaye twalina abaana bawuja nga babayise babakompromise nga bawandike bulungi ku gavumenti nemugamba nti nze size ku ebyo bano bemugira baludde nga babonaabona mubalaba mu kiseera kino abamawulire obadde mu palamenti nga MP emyaka egisinga baite oletanga teeka liwa babamawulire musaala munene kati oyagala kubawa buno obusamambiro basige ku mirimu nti baalidde sente ebintu ebinene biri bimu n'abamu mubabonyaabonya akajja bakola mu iso temubasasula jo basiba abantu 3 baali baagala kutaaja obulamuzi n'asuulawo ttawulo akati eyo tuvuddeyo Kayihura bw'ava Musisi bw'avaayo tumukunda alabe story angamba mundeetere ngamba ajja munoonya mba nfunye appointment nzize wano ku Uganda House nendaba lawyer wa Kayihura nga mu police mweru nnyo bw'ati ng'agenze wa Lwakafuzi ku keesi eyo Lwakafuzi ngamba nti bagenda mu peace talks naye Musisi asaba ssente nnyingi yonna amuwanto ng'ani amuwento Kayihura ezaki ngulwamuwa zaki yalina emisango egy'okumutulugunya emirundi egiwera 3 gwe nkugambye ogwa pistol n'omulala kati oguli ogwokutta Museveni gwe baamusalira emyaka gye10 n'agimalayo teyagimalayo yali ku rimandi ekigwa emyaka egi ne batuuka ku first division court martial Mbuya nga Samunjuba n'omulala lawyer we yasigalawo akyaliwo ne bamuwoleeza bajoni office ababiri ne bamulumiriza nti yalina emmundu ng'agala kutta bapulezidenti abaali ku Summit TV kati omujulizi owokusatu yali Jeno Eri
revolver pistol n'amasasi 8 era yagakomyawo gonna 8 era erimu amuli mwemuma mugamba nti yagikozesa mugiyeyo obujulizi nti weeri awo Osaamu bwatabukira noga nti tunagenda wala musooke muleete ki pistol eyo eyakozesebwa tebagireeta ku bujulizi obwo ne bamusalira emyaka mmeka 10 nze nagenda mu maaso nga mpandiika olutalo luli wakati wa Kayanja ne Mayombo era oluvannyuma pulezidenti nga Musisi tasabye yatuma kati ambasada w'e Burundi Brigadier Matayo Kyayigonza n'amugjayo era banoonya babiri akalulu ka Museveni kyekireetera abanene abo eyali agenda okutta Museveni omugjayo otya ate n'anoonyeza gwagenda okutta akalulu kati ekyaddako ku byakayihula waliwo omusajja yali asinga okuyamba Musisi nga musuubuzi ate muzimbi eyalina emmeeri zaddukanya mu mmeeri zaago mu mazzi bamuyita Mulowooza kati bategeera nti Mulowooza ayagala okulaba okuyamba Musisi ne baagala okumutta oyo Meja Trevor Kibuka gwe nkugamba n'afuna abasirikale 2 ne bamukuuma ng'abalala batambula nabo era nga tokimala gayingira wa Mulowooza ebintu bingi byali bitambula mu kufa kwa Kaweesa naye abantu bonna baggwawo ne babata kati abakigambibwa nti naye yenyigira mu kutta omusuubuzi wa Malama Kigulu eyo nayo version weeri era teyatuuka mu kooti naye yajja mu mawulire ba investigator bakaweesa bagundi Kayihura yandibadde alagira CID okunoonyereza ku ki n'omukazi ono gwe baalwaniranga ne bamugaanira yabulirawa oba Mbabazi gwe baali batadde mu kikomera abayiso nga poliisi yagala kumugjayo eyo Mbabazi Omunyarwanda yabulirawa ali luddawa simanyi president gye yamuteeka naye nga ali mikono gya president era yali ayagala kuyamba n'oli gwe nagamba eyali awo amawulire g'okufa kwa Kigundu naye kaakati n'aba frustrated n'agenda mu bayekera ate n'aleeta eno information natta kati olwaliro kimanyi nti abayekera amawulire agakajja kati agakufuluma nti bawambya bapayiroti ba Uganda 3 nga babawambira ludda details zirinde aba ADF kati ate ffe tuli mu kuyamba Kongo batuwambidde eno mu basatu bapayiroti bafu enyonyi bazikubye babawambye details zijja kyekyakafuluma kakati ng'eyo yonna tuludde kiki lwaki Kaweesi yenyigira mu lukulu okutta Wamala ezo details sizimanyi naye nagasomako sinze kuomu kubagasaka tojjukirako ku ttaka ly'e Kabojja lino Wamala lyali aganye okuguza essomero ly'e Kabojja nti nno poliisi yayagala okugula amataka mangi waliwo yayagala okuteeka college ettaka eryo nga baligula ku Katumba omumanyi owayitoda neyewola ssente alireke nga lyereere bamuwe ssente aleete baasi mu ggwanga ne bamuwaawo katoken money investigation zange zigamba nti ne Lukyamuzi yalimu ne mukyala Lukyamuzi ettaka lyona kati poliisi terisasulanga okutuusa Kayihura yavaako nekireeta Katumba obutaleeta baasi zeyali akola ki n'afiirwa naye nga n'abantu yeewooze ssente abasasule ng'alina kwewola ssente akole ki so poliisi ebintu ebimu tiyabisasulanga ng'ebiyingirako bawulira ekirekeyo batwala amataka g'abantu nabo kwe bali basikwota nga bajjanga abasaaga ne bafuna awo akapoloti naye okubajjawo fegaba okubawonya baali babatadde ku ttaka lya National Water oba owetaawo baduuka poliisi olw'okuba twalina insecurity neŋŋamba Sogeya yali ezimba ekizimbe ekyo kya poliisi n'abapoliisi mubateerewo kapositi wano naye nfuna omusajja omugagga aguze ekifo nga tayagala mabaati netuteekawo amabaati buluumu 2 ne batandikira awo kati bagenze bazimbazimbawo naye Water yatuuka ekisange era bagenda kunyaga ne bayagala obatwala eri ku lwekkeepu eyo mu Lutobazi nembalwanirira nti ate poliisi gitwaleeta okumpi ate mugitwale mu Lutobazi ate tuginoonye so poliisi ne Kabalagala awo si waabwe ku poliisi Kabalagala poliisi wangi awatali waabwe
ettaka ly'ekabojja eryo lye lyaleeta obuzibu okutawamala. Wamala simanyi saakola ku investigation kunoonyereza kwa Wamala saakukolako saagala kulimba bantu naye nakuwulira nakusoma mu basasi bannange saalina nnyo interest naye Kaweesi yali muntu wange nga mpa amawulire mangi okuva ku bintu bye yakolanga. Waliwo abaana beyakola parade awo ekatwe nti omusajja ono esoma security ya training na biki addukanya hoteli zino ez'Emakerere zena ziri bbiri mpya awo n'enkadde waliwo empya n'enkadde nti yabawanga ebijambiya ne bamunoonya ne bamusiba wavaayo abaana ne batabasasula ne bagamba oyo batuwaayiriza buwaayiriza naffe tebatusasula ssente. Obwana obumu kamu kafa accident abalala babutaleka abulala babutemula balinga 8 nga lwaki ati babusasula ate ne mutandika okudda okulaajana nti Kayihura yabakozesa ne batakola ki ne batabasasula. Kino nkyogera ku Kayihura nga simuwalana, kyogera Kayihura nga tantwaliranga mukazi simulinaako nge niye information gyenkola ki waddembe kati mulamu asobola otuyita nakala clarification. Kubanga ebintu bino tubyagala nnyo ng'abantu bano bakyali balamu tubimalirize tumanye nti nti ensonga akati ngamba musisi nga Kayihura bamaze omukwata nti owaayi omusajja anaamusasula atya nga bakoze eki nga bamukutte agamba baali tebamunamukwata ne babimala konze bamuwa zayagala naye naga nti bamuwa ne tezaali ziri 10 zewali omanyi konze mbuyiraako nti nedda ssebo lwakafuzi mulamu mulwadde naye mulamu wakyaliwo onsira nga nti nze tebampangako yadde kiki kwegamba musisi naye yali muyaayeyaye lwaki bwe yamulwanirira yagamba waliwo bintu byotayogeranga musi wa security abadde muyise ebbanga ddene kati bangamba nti tebanampa simutwala mu kooti kuba sinze nali musasula wabula nagenda mu kooti nga fayiro teriimu sasulayo obusente ne banoonyeza muzirikiro ziringa mweri nga bagiggala kati kitegeeza akasente ke yakafuna bulungi simanyi naye yangamba teyafuna looya wa Kayihura ngamba yafuna musisi yafuna sente kati simanyi bako ng'embeera ye ekyuseemu nze simanyi mbeera ye si musajja mwavu bazaabulira mulimi mulunzi emikolo gye gyonna okuva lwe namuyamba abadde atera okugimpitako nga ne lwaba ne mweba n'ekizibu kya mitwalo 10 waakiri ampaayo 2 nga muganda wange ontaasizza twafuuka baki baluganda simanyi ate saagala kumanya sinze nakakolerera bwaba yakafuna kati ate Kayihura yasobola okukakubuulira gwe oli mukwano nsiina interest ebuuza Kayihura nti wamuwa sente ebyange bikoma mu kooti fayiro oba giggala nga nnoonya musango muki mulala bannange alinayo emirala gyakyavunaana compensation neja ise gikyaliyo kuba bali babasiba naye era tebaabawo kubamalayo. Mukulu Siraje nga tumaliriza olowooza lwaki abanene mu gavumenti muno naddala abajaasi beeryamu enkwe ne baba nga buli omu tayagaliza munne? Ekisooka abanene mu gavumenti buli muntu ng'ali mu kitongole kyanjawulo baagala okusanyusa mukama waabwe nti bebe basoose okukola ku kintu. Poliisi bwefuna information ejima iso bwefuna ejima eso kati ne babeerawo mu conflict. Ojjukira Lumbuyero minisita lwe yagamba nti akomawo munyonyeddako nembeera ku mukutu ogumu ne mugamba oliye temujja kuzza Lumbuye temukisobola temulina capacity emukomyawo. Minisita nambuuza oyogera ngaani ebyange bimusindikira ku butambi bafuna abamutaputira ne mbagamba Ssemwayi yakubidde poliisi ya Turkey ng'egisaba Lumbuye nga bategedde nti bamukutte ne basaba ssente nnyingi nga tebalina access ku Museveni president kumusaba ssente ezo kati nga bwe birwawo ffe nga tumaze omubikuba naawala babikuba oyo president wa Turkey nga tayagala kwonona linnya lye. Jjukira nti ali mu UN wamaanyi ensi ntono batta Kasoji mu nsi ye n'afuna obuzibu kati nga tayagala kufuna munnamawulire mulala kukola ki kuttibwa n'agamba Uganda mujje mu kooti muwe ensonga lwaki mumwagala nga bwe banoona mukulu ne bamulemwa nga bwe baalema okukomyawo wano Kiyingi
nga gundi tesobola mumawa Australia kuba yali alongoseza emitima gy'aba president nga mulimu n'ogwa Bush senior ne baga nti ono aseti waffe nga ffe twakuuma omusajja wano Munyarwanda wano Eruzira Catherine ne bamugamba n'okugendayo nagala tojja kugendawo ate namugamba nga bukyali nanyooma oyavuba ne muganda nakubulidde kuba nali nkwatagana naye nga nkola ku nsonga za ttaka okuyamba abantu ng'ebinnemi bimuwa naye nga abuuzaako ebimu era nze nafuna lipooti ya enfunze eya Catherine nagiwa muntu yenna nga tumaliriza ne mukono twagikolerawo Colin Hotel saawa 6 nga tulina n'omwami wa Kabaka ono Sebunya Robert Sebunya omulamuzi namuwako convoy nangamba gw'osuulawo nti gaba nantwala mu convoy paka ku poliisi jukira yali covid abapoliisi nga balowooza Kayihura yazze ne bakuba saluti nga mulamuzi agenze nga kisaati yavuddemu poliisi erwana information n'egirwaniramu okakananga pulezidenti afunyeza ezikontana yensobi gye yafuna ku Kayihura ne Tumukunde yaleeta Tumukunde kufungula Kayihura n'obutemu ne bukola ki okakananga bonna abeezi bombi ate Kayihura gundi namugamba tubagenda kukwera mu bbanga tonaga olimba ne bamuwera mu bbanga lyesaamuwa so kino bwekityo Museveni kyava ayagala ebintu bye bibeere bibye tesaawa yonna akomyawo kooti masho wiiki emu ate abagironda webali ebyo byebintu ebyalemesezza Kayihura gundi nambi okuwangula wano ajja kugatta ku tafaali kubagenda okunyigiriza abantu mu Buganda. Museveni Buganda yagifiisa agimanye obululu bwabujja mu North mu Western ne Busoga alwana kulaba nga naye bw'anaagikwata obubi ne Kadaga tajja gifuna nayo kino ekya Deputy Secretary Anet kyayagala ne Kadaga amujja kwekyo ekifu namugambako n'agamba ajja kikwata naye kyakiri bubi jukira n'ebiri ebisoga bangamba nina wentuuse afuna programu endala kale wetutebe tutambulirako olwalumbadde ne muganda wange Siraje Lugwama tujja kumuleetanga ku nsonga zino tetunaba tukyali ku nsonga ya Kaweesi Kayihura ali innocent tenyigirangako mu lukwe lwonna lwakuwamba gavumenti tenyigirangako mu lukwe lwonna lwakutta Kaweesi naye tujja kugenda tujjayo bimu ku kimu ne muganda wange Siraje Lugwama baagaliza ekiseera ekirungi